twali tunogenda okukyalira Nobert Events ali mu komera naye ngenza okuba akasimu nga nayo fayiro 4 CPS ngamba why bajja mala kola ki kumpita njoke ngendeyo olunaku lwajjo Justin Namere yagenze otebekya police CPS okwereportinga ku misango gye bamuwaabira egy'okubanga bagamba mbu alina omukono mu kubwa kwa full figure. As we speak, full figure tali mu ggwanga yatabiseeko ku CPS complainant. Namere yaweereddwa police bond olunaku lwajjo ekiravudde nagerako eri bannamawulire abamweyimiridde Abitex n'alongozi Tony bamweyimiridde. Police nevayo nyega buli alina omusango full figure ajja gulopi. Ntambya ntwadde boogera mbu twaloopa tetwakolwako eno si ekyansi bannayuganda bafune justice ogenda okulopa full figure ku police nga police yabayise. Shalom. Ivan Kalanzi yagamba atya? Manyi gabo Rashford manyi ga bwongo kati kano katugenda mu kamanyi ga bwongo bannaye deep politics manyi ga bwongo katugenda mu full figure nakangobe namutebi Jennifer is a respect jemuwa on a serious note era by the wenze omola omukyalo mu ekitiibwa okay otunulira story ye olugero lwe javudde okuva eno okutuuka wano she was a maid okubanga essaawa zino ensagi kutte by the balls not the bulls by the balls ng'agikutte ensagi irina full figure eba respect y'amaanyi kibeeranga abantu abagamba nti katugeze president atutwala essaawa zino n'omuyisaamu amaaso naye nga tukalakasa emyaka 4 nogamba nti oba ebintu kitegeera tategeera ekibinye nga atufuze emyaka 4 kati what it speaks more about us bafuze emyaka 4 what have we basiru oba kitegeera so even and sagala mu bantu wale bulala that is the nearest example I can give so nenaka ngubi full figure okuba nti essaawa zino ali wano naye ng'ozoogoberera eno gyazze someone eyayita mu trauma ez'enjawulo omwali ye bye yayogera and I would quote there is somewhere where she said she was molested as a child bayo abaana bakojjaawo abiki